Gano ge mawulire agaakagwawo eri wenna eyeetaaga okukuba ekyeyo era nga gw'oli eyo ogamba njagala nange nkubeko ekyeyo amawulire amapya gaagano agaakayingirawo. Obadde okimanyi nti nno kati Somalia yeegasse kwago amawanga Uganda gegenda okuba nga esindikamu abaana ab'obuwala n'obw'obulenzi okugenda okukubirayo ekyeyo. Integeeza be mubadde nga muyita bakadaama ne bassekadaama bagenda kubanga bagenda e Somalia okubanga bakubirayo ekyeyo. Omuntu ayinza okumbuuza n'angamba Adita, ebigambo bino by'oyogera ggwe buli kaseera obijjanga wa by'otayinaako mutwe na magulu? Munnange ku luno ebigambo bineno byenjogera sisaze bisaze nti oba njiyiza biyiye, wabula obukakafu bw'ebigambo bino weebuli era mbadde saagala obeereyo ogambe ono twamumanyira okusabuka. Ekyo tokyogera ku lunaku olwaleero kubanga gano genkuleetedde it's hot sauce. Mawulire agaddala ate nga gava ku sauce. Well, yenze Sheila Adita kansuubire nti gwali eyo mwagalwa wa subscribinze dda ku YouTube channel yaffe. Bw'oba obadde tunaba ku subscribinga omukisa gukyaliwo, gukozese mukwano. Kwata ku kigambo subscribe okwate ku kadaako nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Ate era mba mbasaba nnyo mubeere nga mukomentinga ku butambi buno bwe mba ntaddeyo. Omanyi lwaki? Nti w'oba okomentinze oba weegasse ku abo abantu abalaba vidiyo eno kyekisooka, ate era oba weegasse ku abo abasomesa bulijjo be tubadde twetaaga okusomesa bannaffe abalala basobole okuba nga bannyonnyoka obutambi buno. Obutambi buno bwe tuteeka these are educational videos, tuziteekayo for educational purposes zokka tetuteekayo videos za buseegu, za kuwemula, za kuvuma, nedda. Tuteekayo video basing on education. Jangu obeere nga otwegattako. Tugenda kuba nga tubateerawo amawulire ganeeno mugawulirize bulungi ate era tubeere nga tukomawo. Kitegerekese nga kati Somalia bwe yeegasse ku mawanga bannayuganda gye batwalibwa okukuba ekyeyo, era kati lino lyerimu ku mawanga gavumenti geekolera enteekateeka enaatuusa n'okussaayo emikono ku biwandiiko okwongerawo okutwalayo abakozi mu kaweefube ow'okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Mu mawanga amalala mulimu Oman ne Lebanon. Ebyo nno bye bivuddeeyo. Ago tegabadde mawulire kuva mu nze, wabula mawulire okuva mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era nga amawulire gano gakakasiddwa kubanga ne ku mpewo za TV ne radio kwegali. Mwe mwenna abali emitala w'amayanja nga musubwa okuwuliriza amawulire nga bwe gati. Y'ensonga lwaki ate ffe tujja ne tugabateerawo wano musobole okubanga mugawuliriza mumanyi biki ebitambula all over the world. Bye mumiisinga nga muli eno ewaka ebitambula mubeere nga mubimanya era mubiwuliriza. Omuntu omu ayinza okungamba nze sisobola kugenda kukuba kyeyo Somalia. Era omulala ng'agenda kugamba nze yani anaagendayo tetujja kugenda. My dear, hello. Abantu bangi bajja kugendayo. Nga bwe wakeera ku makya n'ogamba ogenda Saudi Arabia, eyo gye wali otya. Gye twali twogereranga ebigambo, gye twagamba nti eggwanga bbi eggwanga fu gwe n'omira n'ogendayo is the same way. Eno abalala gye bagenda okumira pini bakwate ekkubo bagende Somalia. Baganda bange temuli ggwanga litaliimu ssente. Ennoonya yaffe eya ssente kaŋŋambe nti yembi. Ate era n'ekirala buli muntu ayina omukisa wajja okufunira. Oyinza okubeera e Saudi Arabia nga Katonda yo yakuteekayo nga yeeyo jaggulidde ekkubo lyo ery'enfuna. Naye ate tekitegeeza nti bannaffe betuleka wano bo tebafuna. No, ogenda okutuuka n'okudda nga bewaleka wano they are far better, nga bewaleka wano they are far away, nga bewaleka wano they have made it, nga bakikubye mu bulamu. Ate gwe yagenda emitala w'amayanja nga toyina n'ekimu ky'ojjeeyo. So kaakati saagala mubeereeyo mu criticizing kino ekize lwaki gavumenti esazeewo n'ebintu ebirala. Gavumenti eteeseteese eggwanga lino erya Somalia lifuuke eggwanga eddungi era batandike okukola nabo bajjewo oba n'okukomya ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bwe twogera ku Somalia, abantu abasinga ku mmwe muyinza obutamanya Somalia kiki. Somalia nsi eri mu Africa, within the African continent. Abantu abo mutera obalaba
they are within our country era nga babeera naffe nga bw'olaba Abasomali, bw'olaba aba Ethiopia, n'olaba aba Eritrea, n'olaba aba abo abantu abajja Abasudaani era bebamu be Basomali abajja ne batuula wano. So mugenda tandika okugendayo mu nsi yaabwe nga mugenze okukolayo bwakadaama, nga mugenze kubalonguusa, mugenze kubajjanjaba, mugenze kubasomesa, mugenze bakolera ebintu ebyenjawulo. Gavumenti ye proposal yaabwe musobole okugenda eyo mukole ekyo nakyo kye basazeewo beetaaga tuteekewo kye bayita barter trade, tugende nga tukolera mu ezensi tusobole okuzza akasente ewaka. Kati kiri eri ggwe either okugendayo oba obutagenda, naye jjukira kiri kye nayogedde nti buli muntu Katonda yamuteekateeka wa waayina okufunira. Oyinza okugamba nze ninafunira mu Uganda nezikubula, ng'ogenda kuzifuna mu Somalia oba ng'ogenda okuzifuna e Saudi Arabia and other countries. So woba ofunye chance okugenda ogezaako ne bigaana buganye n'okomawo n'odda. This is a disclaimer ate era siina muntu yenna gwe mpagira kugenda. Saagala otuuke eyo ogenda ogambe Adita yaŋŋamba. No please, I will not take that and I will not tolerate it. Gwe genda basing on you. Kiki weetaaga n'embeera mwoli. Wabula don't say Adita told me. No please. And I'm not recommending anyone to go anywhere to get a visa okuyingira Somalia nti ogenze kuba kyeyo. That one I don't do it. So please, video eno webe kutuuseeko togamba nti Adita yaŋŋambye. Nze njogedde bye nnina okwogera so that you quote me well, ojjemu ebyo ebikugasa, ebitakugasa okola otya obireke. That's where you people misunderstood or misunderstand our videos. Olw'ensonga owulirizaako akantu katono and you come up with a conclusion which is not good. Listen to the video, understand it and come with a conclusion. Ekyo nno kisobola okuyambako with the decisions that you want to make in life. Wabula wonooba towuliriza and you're this quickie person that wants to make decisions before thinking, ebintu ebyo biba bigenda kutabukako time to come. Yenze Sheila Adita, hope this video is important and educational. Bw'oba ogiwuliriza giweeko munno omulala ate era commentinga kwata ku notification bell. Wabula ate ayagala okunkubirako ku Instagram gye ndi bulungi nnyo gyeyambise followinga olyoka okube essimu ejja kuyitamu oba kozesa Snapchat nkozesa Sheila Adita page. Mbagala nnyo.